nga muganda wange John bwagambye, nze simanyi mukulembeze waffe kyayita ddembe, simanyi oba okulaba emmundu ennyingi buli bwe tuyita lye bayita eddembe. Nti Uganda tebeeranga mu ddembe okumala emyaka 15. Bannange mwena batuuliza mubale nnyo okujja ku radio yammwe wano ka kitokutanga si kisaanikireko nga tuzze tuliko n'obumansuka nga tuzze okwogera ku bigambo ebizimba Uganda, ebigambo ebinatangazaamu okulaba nti tuyingira mwogo omulamwa Mukama gwayagala tutambuliremu. Emyaka 400 oba 15 Uganda yali terabangako ku ddembe, era Uganda ebadde temanyi ddembe paka yeewaze mbufuzi. Nze ku mulamu ogwo okusinziira ku ekyo president yayogedde, ye yakyogedde nga ye muntu, nga ye bwawulira n'okwagala okulaga nti oba ye mutandisi w'eddembe mu Uganda. Naye okusinziira ku byafaayo bakitaffe ne bajjajjaffe nga bagerirwa engero n'engeri Uganda ne Buganda gyeze etuuka ku salino lye tuliko. Okusinziira ku byafaayo byaffe bye twawuliranga nga batunyumiza ng'era batugamba Buganda, kangeze wano mu Buganda yalina eddembe lingi ng'abantu baagala kabaka waabwe. Mu myaka egyo muzeeyi gye yayogereddemu nti mu myaka nga 5 Uganda tewabadde eddembe. Naye mu Buganda mu myaka egyo 5 egyo ffe bajjajjaffe batubuulirira nti eddembe eryaliwo lyali bwe riti. Abantu balinga beerimira nga balima n'emmere endala eyakabaka ng'enjala teri mu Buganda. Ekirala abantu baasanyukanga nga bakola eŋŋoma bakuba nga waliwo ebibasanyusa, baakolanga embaga ne batambula n'okumanyagana neibaawo ne neiba nga bamanyiganye nga n'omuntu ne bwava ku kitundu jazze n'abula oba n'obudde ne bumuzibako atuukira ku kyalo ekyo n'abuuza ewa chifu wewa n'agenda n'asula ewa chifu. Eryo lyonna lyali ddembe ng'abantu bamanyiganye. Omuntu tosobola kuva ku kyalo gy'ogenda n'otuuka n'osaba amazzi ne bagakumma ekiriwo essaawa zino ng'abantu balina eddembe beeyagalira mu nsi. Kale mu bufunze nti muzeeyi si yaleeta eddembe mu Uganda. Eddembe libaddewo ate n'ekirala eddembe lituweebwa Katonda. Katonda akuwa eddembe nga ggwe n'olituusaako. Ekyo kye kisingira ddala obukulu. Nja kwongererezaako ne ku ekyo. Kati mpozi nga muganda wange John bwagambye, nze simanyi mukulembeze waffe kyayita ddembe, simanyi oba okulaba emmundu ennyingi buli bwe tuyita lye bayita eddembe. Naye nze ndowooza nti eddembe kwagala Katonda. Kakati ku ssaawa zino bw'obanga ye wanaakyalo oba wanaayogerera asindikawo bambega ne bamalawo emyezi 2 tasobola nakutambulawo nga talina mundu ziwera 10 ate n'agaa nti aleesewo eddembe mba siritegeera. Nze ku lwange ndowooza nti eddembe ye muntu okubanga teyeekanga, tasobola kwekanga muntu munne. Ng'omuntu asobola okufuna buli kyayagala mu ddembe. Naye nze enyinza okuba nti olwaleero tulina n'eddembe lyatuggyibwako ng'eddembe ly'okulya. Olwaleero Uganda ensi eri mu Africa kyewuunyisa okuba nti omunnauganda takyasobola kulya kyayagala nga talina ssente mu Uganda. Ate nga ne bw'oba ozirina byogenda okulya ojja bijja mu supermarket nga bya ddagala bifuuyire. So really eddembe kyeki? Kulya bulwadde, kutya bantu bannaffe nga tokyamanyi na neighbor yaani buli omu yeefaako yekka. Nze mu bumpimpi kankomaawo, so eddembe mba siritegedde olwo. Nze nange njogera mu bumpimpi naye bwagamba eddembe siritegeera kubanga nze kyengenda okwogerako nakirabirako ddala nga nkyali mwana muto mu myaka gy'enkaaga. Wano naddala mu Buganda ng'omuntu omu ku kyalo bw'afaako muba mufunye emitawaana miyitirivu, bajja kusindikako emmotoka bagiyitanga abakuntumye nga nzirugavu. Kati bwagamba eddembe ng'ate abantu bafa 10 awantu, eddembe simba siritegeera lyaba ategeeza. Era ku kyagamba ekyokubeera nti baba pulezidenti ddala abazungu baatusibako obwa pulezidenti obwa pulezidenti ne bateekawo gundi o prime minister. Era kyova olaba kyali kyangu gundi yamenya mujenje ekkalu obote okugoba Kabaka Muteesa. Era nali wendi nange
1966. Kakati eddembe teri ddembe, nze nalabira ddala ku ddembe watambulanga n'ovanga wano n'ogenda kubayita nga teri akukonyeeko, nga tulabina musirikale abalala nga tetumanyi na mundu beetunula, naye akati mundu yajja enjeero oga nti wali eddembe kankomaawo. A celebrity is a person who is celebrated by his people. Uganda is a country that is celebrated by its people.